jako akawuwo. Mukaweefube ono gwe batandikawo okuyambako abavubuka okwejja mu bwavu, aba Modern Agriculture Solution bavuddeyo ne babangula abantu ab'enjawulo ku nnima y'obutiko okusobola okwejja mu bwavu nga beefuniramu ensimbi wamu n'okulundira waka ebintu eby'enjawulo omuli enkoko, obumi wamu n'ebisolo ebirala. N'omumixinga naki ne pamba ki munyike kati omala obitabule nga bwe batabula simenti n'omusenyu, omala okutabula pakinga mu buveera era bw'oba okyalemedde ku nkola y'akaveera ka bbulaaka era pakinga mu kaveera k'oka. Kayigamba Eric Ngono yakulira ekitongole kino agamba nti basomesezza abantu ebintu eby'enjawulo ebyenkulaakulana wano mu Uganda wamu n'amawanga amalala era nga bakuguse bagamba nti kaakano basobola okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo okutandika okwejja mu bwavu. Tusobola okulaba nga abantu tubajjayo mu mbeera gye balimu ey'okukaaba, ey'okuba nti bagwamu essuubi nti tewakyaliwo emirimu gy'okukola ate nga buli muntu asobola kufuuka mukozesa. Kusoma okukulima obutiko naye amazima kyenjizeemu nti kyendabye ebintu ebimu tulabanga ebizibu naye nga kyendabye ebintu ebimu biba byangu kwegamba tulemesebwa okubaako kyetukola nobeerawo ngonoonya emirimu biki naye nga ate waliwo ebintu ebyangu ennyo byosobola okukola. Bano batendekeddwa engeri gye basobola okukozesaamu ensimbi entono wamu n'ekifo ekifunda okukoleramu emirimu egivaamu ensimbi era ne basaba abavubuka bannaabwe okwettanira emisomo egy'enjawulo gye bagitegekeddwa mu bitundu byabwe nga gino gya nkulaakulana. Space entono ennyo gy'olina wano mu kibuga n'okozesa ne capital omutono ennyo ate n'oba ng'osobola okufunamu ssente ezikuyamba okweyimirizaawo n'okweyongera mu maaso, kubanga ku bimu bye tuyize tulabye ng'osobola okukola kye tuyita ekiswa eky'obutiko nga kisobola okuggweera ku nnusu 10 kyokka bw'okirimira mu space entono ne ssente entono z'okitaddemu. Abavubuka bali eyo abanoonya emirimu mbakubira omulanga bejjumbire nnyo ebintu bino bannange emisomo gye balanga gye bagamba mujje banaye waliwo kino waliwo kiri, oyinza okwesanga ng'obadde olina ekintu ky'otunuulira ng'ekya bulijjo nga tokirabamu makulu naye emisomo gino wogyejjumbira. Abavubuka era mbakubira omulanga bejjumbire nnyo obeerako nekyokwata nekyoyiga. Kayigamba Eric Ngono yatwala ekibiina kino agamba nti enteekateeka eno egendereddwamu okuggya abantu mu bwavu nga babayigiriza okwetandikirawo emirimu gyabwe ku bwabwe era nakubiriza abavubuka okwegatta ku nkola eno okusobola okwekulaakulanya. Libadde mpa ku bantu era kusingira ddala nko ku bavubuka ekiteera okubaleetera obuzibu okugwamu essuubi. Ekyokubiri okuyinyigira mu bintu ebitayamba. Ekyokusatu okulowooza wano kumpi. Tulowooza kumpi kubanga oli mugaga. Ng'obeera omuvubuka oli mugaga kubanga olina amaanyi go ge walisoose okulowooza okukozesa. Ronnie Serwadda yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.